Ebyentambula mu kibuga Kampala tebyebereka olw'akalippagano k'ebidduka akatasosola mu byantambula, emmotoka za buyonjo, baasi, takisi, bodaboda ezijjudde ekibuga n'obugaali. Ng'ogyeko ekyokuba nti enguudo zino nfunda, omujjuzo gw'abantu ku nguudo z'ekibuga Kampala guyitirira nga buli omu awaganya buwaganya, ekireetera ebidduka okutambula akasoobo, era ng'omuntu bw'aba ali ku budde tasobola kubukwata. Mu Kampala mw'osanga abasazi b'ensawo, abanyakuzi b'amasimu ng'embeera mu kibuga Kampala teyeebereka. Ate nno mu budde obwakayiisa nnyo nga ku makya n'olweggulo gujja baggira, ebisale bya takisi biba byongezeddwa, kyokka abantu nga balwanira nga bw'oteegendereza oyinza okugwa. Naye owaaye, obadde okimanyi nti waliyo entambula y'eggaali y'omukka esaabaza abantu etakwatibwa kalippagano ka bidduka? Eggaali y'omukka eno ejja abantu mu bitundu by'e Nammanve, Kireka, Namboole, Bbanda ne Bweyogerere, era bw'etyo n'ebazaayo ku ssaawa 12:30 zennyini ez'okumakya, eba yasimbye edda mu kifo w'eyina okusimba e Nammanve abantu we bagirindira. Buli omu abadduka misinde okugiyingira okulaba ng'afuna w'atuula, anti ejjula n'ebooga nga n'abantu abalala batambula bayimiridde. Eggaali y'omukka eno wadde abasinga bagirabanga entambula y'omuntu wa wansi, mwattu si bwe kiri. Ab'emmotoka za buyonjo bazivuga ne bazireka ku kifo eggaali y'omukka eno weeyimirira, olwo ne bagirindirira ne bagiyingira, n'olweggulo ne bakomyawo ne basanga emmotoka zaabwe ne bazivuga ne badda eka. Ab'amawoofiisi, abasuubuzi, abaana n'abantu abalala bonna bettanira eggaali y'omukka eno kubeeyanguwa nga mu ddakiika 45 zokka eba emaze okutuuka e Kampala okuva e Nammanve. Eggaali y'omukka eno erina ebyana 5 nga buli kyana kisitula abantu 200 ng'omugatte esaabaza abantu 100 buli lutambula, wabula nga bijjula ne bibooga buli mulundi, n'abantu abalala ne bayimirira. Olunaku lw'enkya tujja kweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'emboozi y'eggaali y'omukka eno esaabaza abantu. Nasaka Jeweria ne Musoke Brian, KTV amalindirire.